Queen kama na kaima. Ninda. Mutana mkumisa kabisa salvation mananga mabusi zako nyomugama mtamja wala jamtasi zako engala on this bright Monday. Yes. It's a Monday. Bana mbakulisa nyonyini tana mu weekend basis zobubi bana mkama batusasirire. Basis zobulunje. Alhamdulillah zera msamku mnana nga tuchikwasaganya magazi mambitsa karo katalina embosera akawala kawano akamubweka. It is okay. The beauty queen. It is okay. Yongera kona galala. Rachel K in front of the cameras atali ku Rutimbe Road gagadde TV yo. Jotumbude mu sitting room yo mukwana kulikayo mu great weekend. Ziwa ya musanvu kumnana every single Monday to Friday petuba tuzenyo magezi mu style yo rugezi-gezi. Behind the cameras are having Mwana Gloria Omune Angel wachikwasaganya magezi control room. Omukulu Shafik ne Irene Jebali. Akaima ninda. Kawalaza kunye mwana muwala Irene. Mali Irene ayina balinda wanje. Facebook page gana kwa BSTV Kawala muziki kuyo mutere vusura wa comment yo saba kayimbako tugena kwera ngate tujita mu magezi obulanga te bana fa batukaze ku kameka pakalunje nyo kano akola bana fa aba Pressure Salon basangu bakawala nga wakava ku church yo musumba Augustine ga abizayo salon ejja kwera ngo giraba yakalinyo mwabagala okusala enviri abami basala enviri abachala bagala okusala enviri basala enviri gwaye ngo yakola ka makeup ngo yagala kutunda bulungi butere ka makeup bagena kwera ngate bakakuba nawe abera ngo oli ku mwangu tewasibye kaviri obunyewe baluka etambula wigi ezokwambala nazo bakupangisa ate munange nokola ki kubeyesa musamu osobola kuba nanya kunoti musamu noti inyo abiri mwemu 18 asatu munya noti musamu noti inya abiri mwemu 18 asatu munya bebana fa Pressure Beauty Salon Kawala mikwano janga balungi naba be fotopoto mwizo kwa mubagala ku mikolo baba bakutuka ko bulungi nyongo bakubirako ku 0753 755 baja kuba bakutuka ko Pressure Unisex Salon banange bajjo nkubuzi zako nyonyini dala ogambotya waze muni mudingana zako nyonani ne bajjo ngabo twayawukana tuwali wa muchawa bulijjo mukwano gwo Bajjo is my friend separately ogambe mikwano je chama mene mikwano je kale kyentegeeza we mikwano jange gitatuuka mbantu otegedde nga gisibwamu kati bajjo mukwano gwange kyakusiba mucho jangu abasibwamu it is okay kasakulida Abitex yomu kubakwano bange basibwa Abitex stanyo kolagana basajja nga Abitex asajja balina olugambo sitera kolagana na ate kazibwe kapo emundu twaza kugombolola naga yagizaayo kazibwe kapo oba amalago kera Irene tuwayo kamukubulyawo soke tusale ku mugejjo then tugende maaso onzijukiza mbane nakabozi kendoza kakakazi kabasoke batuwa kayimba then tukomewo katuwe bakaita kimuli kyange kudrayo muye mwana munezi yakwibya kayimba onzinya ngosese dage kubuziza just akayimba kalungi nyo bakaita kimuli kyange ate onzinya ko kali kati nako kalungi kimuli nonzinya kiriwe kisinga kimuli kubanga natandise dokaweereza okaweereza ninga sinakawulira natandise dokaweereza okaweereza ala kumutimbagano ndawo manyize sekweka ebyange si byankukutu ate kutya bwenjya si byali bible bani byankukutu nedda biba byarwane byaratu Mutanavu batajja kubera katotukanako magezi osabe akayimba ko ulya ko yagala ku muziki yo tukayise mu magezi mpola mukulu hajaruna kuzizaako nnyo alina kitooke buledi naye banange omugati asoka gutuma ekyandemu kati ate mundaba baguyita kitooke buledi kunaawooma gwe kitookolooza ekitooke kiwooma kiwooma tiri tekiwooma mukwano isogamo oteno talya matooke nyonze I normally do it amatooke is the best food I normally do it tolya matooke siri fani waago oli fani wachiwa kawunga nsobola kulya kawunga tene siri amatooke oba kalo so kati oba kalo nako nsobola nali nkaliddeko nze sirya kalo bannange nali nkaliddeko ate abewamwe be bali obulo nedda tulya matooke ewamwe bali amatooke abatolo bali amatooke akalaako kaba kabaganja banyankole bantu we batyo Butalevu kazo kama ita musate seconds onagambye hey thanks for that show
Rita drop me tata bulamu by fear. I love you so much. Tujja kuwa vela na kitende ngera kama tata bulamu. Ono nagamba ati mwebale kunyuma. Ono Maria Corretti kuboda yebusiya mbagala nyo mnange. Things fall apart, so they have fallen apart. Even Irene decided to leave us today. Which is okay. But which is okay. It's okay. We are used to that. Niweleza kayimba kabasa mgembe amatu sakatu anyumiza akabozi kafe. Tunyumia akabozi kafe. Kakati no munange. Omukulu abitekisi. Yavayo natugamba ye tali ebintu ebyabajjo tabimanyiko kulunaku olwokutaano ayinza kuba tabimanyi naye gwe bw'oba otunatunako mu ndowoozayo olowooza bajja asobola okuva mu nuupu abitex n'asigalayo kisoboka oba abitex abasigaddeyo ayinza kuba ebintu byebikola mu nkukutu nga munne tamanyi n'amuyita emabega najja nabadde abitayiteeyo nengulira agambumbu abitex ne bajjo mbu baali adda ssente za munnaabwe aliwa abitex n'agulako n'emmotoka yali emmotoka sente zaani sente za munnaabwe ono wa nuupu munnaabwe aliwa munnaabwe ani the CEO lete bano bakirabe CEO tabiwako muno bayazenda za CEO kisoboka abitex kwe yagula n'emmotoka naye basigala babanja kati basigala n'abanja CEO abitex emmotoka neewulema okumalayo ne babadde owulira olunaku zino nti abitex emmotoka bagisika okitegeera nga bagisise kati essaawa zino muke babaala bajjo yeyasoose okuddayo nolya n'atera okudduka kwegambe nesosagayo no bajjo wegwako nga neeyoolyaja okitegeera mukazeyo okulwanja amajja gaabwe mbu baali adda mbu bebamu ku bantu omukyala fulufiga beyayogeranga abeekwekanga emabega kateni ne baliira emabega kateni nga tebavaayo mu lwatu kati yesaawa bakole ki baveeyo mu lwatu tubalabe si bwe kiri kati nga bajjo bwe yakoze eki bwavuddeyo kakati nabitex aveeyo abitekisi naye aveeyo ekyo nakyo kiwedde okusinga okutwekakamu kakati no ekintu kisinga kuluma mukulu bajjo nga baana ba social media bano mugamba bw'abadde talina kyayongera ku nuupu kati balimbye omusajja bajjo ng'avumya abantu ayongeddeko ki obudde bwanazeeyo bannayuganda temusiima omuntu newabakoledde akantu katini bwekatyo olina osiima bajjo ng'atuvumye omuntu bakeera ku makya nga talina kyabadde akwongerako n'akulekulira kubeera mukwano gwo owebazanga ne katonda bajjo weebale omusajja ebivumo byavumya abantu ng'okuvuma kikyongerako abadde ng'alwana entalo zammwe mulina okusiimako omusajja ng'avumya abantu anti abadde avubaganya nuupu ye bwagayo n'avuma n'abayakabozi ensonga gye beekwasa nti ne weba basiba omukulu mbu his excellence wa ghetto mutagendako mukomera ababasindise bakole ebikolobero abeera nnyo mu bumenyi bw'amateeka ate ne buli alofulufiga ke yayogedde yabadde ku mutimbagano ogumu ku wiikendi ku lwomukaaga n'abako akantu kayogedde n'agamba nti bannange ffe bwe mulaba twatuulanga awo fulufiga n'ovuma abantu ng'ali waliwo abantu nga 10 abakatambuza ku kitimba katambule nga tulwanirira nuupu so abantu nga babatekamu obudde bwabwe ne bajja ne batuvumaavuma ne batuwa neggula kakweyo example odde wano ovume ensi bakusibe mbupase gazunge mukomera lwakubanga yegundi CEO bwaba nvumidde nanyomerako ye omuvumirako ngani yaba tena mu mwagwe gwa kuvuma nze ebyo bibakovumirako ngani bakonsani ni citizen sina nsonga batudde mwaka janjo babasaale baveeyo fe abalala muyambalako nga konsani ni TV presenter we bakutwala bwobu okitegedde omukulu oli CEO mutuufu nakyo suffering bintu byo lwakyo bw'obyogera naye temanyi kiri kimu kyemanyi kiri kimu era omuntu yenna ngambe omuntu w'obuvunaanyizibwa fayini nsobola okujja wano ennyinza n'obutavumira apasayiga nga bw'oyogedde nga nkikoze ku lwange ne bankwata ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa at least somewhere somehow nosoba nange ng'omuntu kale tujja obiri nti kalo yavumye yazizza omusango naye era asigala n'obuvunaanyizibwa n'agamba naye kisinzira wange gamba ffe banno bano betuyimirira babiri wano lwekyo kenja okugoberera naye tosuubira CEO okuyingira lwaki asobola butajja direct ate nayinza obutajja lwaki mzemayanja tajja ayagala ebitiibwa ggwe ani asulayo batayagala mzemayanja okuyimirira sulayo mu kadukulu abalina
ebyakabi naye anatayagala abalina ebyakabi mulamba atava akaziba 8 paka 10 nga tetukyakitambuza mpolampola mu magezi ennaku zino embazi esinga okutrendinga mu industry ziri political bwekiri twakitegeeza tetusobola kukola ki kumwewala naye nina bannange kemisana teyaze ku bayimbi ba karaoke afusi wa karaoke katujje sabule embaga toka Okay, kuna tumusavu noti 229 asatu mukaga bulamba koboyita bulamba abo tutsabira kayimba kamubiri kuboyi na kuna tumusavu noti 229 asatu mu mukaga koboyita wabulate nabali wali ku Facebook ku kitimba kyaffe naye ng'omukulu Henry Ssekibule Ssabavubuka Kabalagalawo oyo no kansala to be mikwano mumulabiranga ddala abantu be Kabalagala tumusuula yoyo omusajja ekagenda otusumulula atuwanike waggulu nnyo yoyo agenda otusumulula bannange era abakazi mumulabiranga ddala namwe abavubuka mukitegeera omwami oyo bajja mulaba onagambye drop me on pulira by Tera Watts butere bukweni magezi ono nagamba banange mutuleke Kasule Wilson message yonjire seri political nyo Snow agambye drop me love legend by Victor Cruz going out to my people in Kasenge. Good afternoon, thanks for the show. Please kindly drop me Oliomo by Hatiman Donkey Sikalina ono nagamba Bobby Lash Soldier Judith agambye thanks for the show. Drop me Mundawo by Babitu Soldiers. Please play for me Sonko by Eddie Kenzo by Miss Shirupa. Okay, Nandu to Prosti drop me Kawomera by Sasha Brighton. Florence agambye can't wait my diva. Okay, thank you so much. Agambye Chimumwe Solomon agambye butere vumbagala nnyo mwe bale kuweereza ono nagamba Rio give me more by Hassan Baliru no sigenda kakuba ono Jenny Jovil agambye drop me empeta by Shiba fitting King Sa Queen Shiba yaisewoda Alice Benson kindly drop me tujituse wala by Nohata Sikalina. Play for me movie by Kodwan and Ivan Data Kaisewoda by Mr. Dennis Onagambye Amtuha Ire Nazil. Play for me Mpeta King Mwana Mola Yasewoda. Onagambye Faith Fashionable agambye drop me zake by Chris Evans ekanyumire bonna abajiriko mu magezi. Yamaha West agambye drop me Omalawo by Lydia Jasmine. Drop me Omlio remix by Alicia M and Khalifa Aganaga Hadija Sikalina. Precious Jana drop me on Pulira by Tera Watts nako Sikalina. Awe nyini sumule mbose mwana muwala onaze mu karaoke. Ani kamisala namulabi alina ono muvuka simaba mwita Semudemu muyimbi wa karaoke. Kaona nga kati mukazi watu obeno bya musala almost kamukisi ngate munanga bintu bya musala chakabanga abana abamu banywera ku bantu obuuti omwana bwe yawadde Facebook wabula hanje olabye wakakola mukazi wamwesulirawo omwana bwe yawanisa yo bani bwe yagambye kakatira jaluna kigenda mmulu kati ate kimuluma agenda kunkuba mugati gwa kitoke mu face ndine mukazi we gwe muvubuka ofayo hajaluna yasula gwe nolonda otegera yasula ki yasula ono muwalo wakabe atalaba ati aruna inzo kwata kamisala alimu abantu babiri kamisala she's a very beautiful and fantastic lady kamisala is beautiful but alimu abantu babiri alimu yo kamisala omulungi alimu ne kamisala omuyaga kati omubi omuyaga yali wa omubi anti yali wa alimu kamisala oli atategeera anti kati yazanye emizimu omanye kyamufuula ekibi nga haja maze mububa namutamya laavu n'azunga nabagamba ekintu kimu mugenda ne mugwayo nga fulani obwanga ne mubuleka emabega ne mutwala bitundu omusajja ayinza okubonyabonya ne laavu nefedinga mwana muwala nze bwe manga mulaavu nze bwe manga mulaavu nsoosayo obwongo mu bifo ky'ebitundu byange bisanyukirwa bulijjo abakaaba tebasoosayo obwongo basoosayo ebitundu byabwe ate lekera olugezigezi ojja kukakumwawauli y'omusajja ekumalebanange bwe manga mulaavu sisoosayo ambiyasi naye oli asoosayo ambiyasi yama omusajja namusajja ambiyasi sooka kunywa ku mwenge olina osooka kunywa ku mwenge n'amanya ebaleene ebitu byayo ebitambuza etya era omusajja ajanga tayagala ku mwenge musi it is either you go by me or I go by you. Nowulira
kasirusiru kala tulibirako wano kwebye kagenda gafula omwenge basooka guloza abagunywa gotogunywa ani astagfirullah tonyonoonera lunaku munaddiini ono naye mukama kale ekigambo kyoyogedde kinene naye tugenda kudda tukwata ku remote we are coming back osaza ebigambo 2 naye to my disco before they go to your kidongo Dr. Jose Chameleon yana kawezako abami mwenna abali eyo ayisali kibane nga gobera kusaidia ya mchalawo ngosoboleka wolebe emikwano olw'omukyalawo bana kayimaka kuhawuleza ko nyonyo nyini ddala if I tell you listen to the music I mean to the message it is a very good one naye sisubira wali omusajja atabera kusaidia mukazi we je bali bangi nnyo era ng'emikwano ngonga nawe imbakali wanchayi emikwano ndaba bajja kunsuuza olw'ebigambo bitingana nezigala w'amatsunga ndaba bajja kunchaya olwo lwaki abanyeyogeza nze n'omusajja okunjagala ennyo nnyinza okukyawa mba saagala muntu byakunjagala ennyo saagala muntu byaku okitegeere abamanyikie mwagala kuba ku noti 7 noti 2 kubanga waliwo ensonga ezimu bana bagenda okulaba gambe nti nze basaddakirako kapa basaddakirako egundi basaddakirako ki emmese ebyenno kale naye basaddakirako Piglet. At least piglet. Go muyayo okimanyi omuyayo bwe gulaba muntu gudduka buddusi. Wanje. Kale mukwano gambo ta baby girl. Yanza taita kiboneke matuga. Aba matuga bagamba ki? Bana aba matuga balungi. Kaloga motya. Bana ngezi bulungi. Mwana gwe kalonyiridde. Thank you. Onyirira aleta lechoke. Ndikiriya nnyo olyotya. Era ne munyumira yanza taita kiboneka kakati. Iye mukwano. Oyinza kuba kunsonga tekubye kayimba katokyuka. Tokyuka kaka kuwe mu magezi. Akacheza ndeki naye tukulinza wali wonna. Kale mukwano mutalebwa balikuwa nga tekwali kumukuti. Ele kola. Wanje. Ona ali ku TV ali ku TV ali nimfuni yakayimba ko tokyuka mwana mwala Chosen Becky. Ele kola. Hello. Wanje. Yebaleko. Kale mukwano nawe je bale bakuyisani. Aputa mukuru sebo. Iye mukwano. Ngaya kayimba ka Wininwaji. Wininwaji ngagamba atya? Wininwaji ngagamba atya? Banange. Batake tali kumlamwa bulungi. Kakati no munange ndoza ali ntu akayimba ko mkyalo yatuludde emyaka. Alanja nati tokyuka. Tulimba emyaka. Nawe baba akyali muto tatuludde. Nawe gende ndi tunamira kunyenyanga kedo. Tiyanka nagundi enjo bano bibana. Bujune Chosen Becky obako bakuyabujja. Tayina myaka ngapi? Nenga mabana abato. Myaka 19 na myaka 2. Chosen Becky akyali mu mbere yokuliwa bulungi yokuliwa bubi. Nga lwaki nedda mukazi watu. Shiya. Chosen Becky manyisho za imba za Sente Meka. Nenga akyali muto. Omanyami kola ja imba za Sente Meka. Chosen Becky aweza abana babiri. Chosen Becky alina myaka 19 chokanga ali amana mbufumbo bwe myaka 8. Kati myaka 8 wajimala mbufumbo nanoba. Nabana je natandika ku struggling and music eje bamuyanga iba kali mukoza bintu nga azanga house galo. Kakati niki ngalamuleeta kameno. Asibwe ngambye. Yene yamuleta sokula nga musajja weyo yamujana nakola ke iyo. History yo tuno jino. Jinonya. It is okay. Jinonya njirete wano. Swaza. Abana tolina. Yogera mazima. Tolina. Rakwa mubuli wosibala. Oje. Tujapeleta wano. Tuwakaimba kwa kamera. Tuwakaimba kwa tochuka zana tutukomaona muziki ya bulabala batovawo. Sabule mbaga yange. Nayenga. Vujona goli mwana muwala. Tanga de. Kawo. Chosen Becky ekyamukubya oluyimba olwo yali yeralikirira ki? Yeralikira omusajja okukyuka oba? Jolike yaluwandiika like any other sagala tebigambo mbisale bannange. Ng'omuntu yenna wanawandika akayimba. Nakamuwa. N'okagula n'okayimba. Mu bayimbi bonna yalaba mu Chosen Becky. Okimanyi Chosen Becky alina eddoboozi eddungi. Ali ku kawaya bwaki. Omusajja bw'aletegereza ennyo. Alina eddoboozi eddungi Chosen Becky. Alina eddoboozi ekkulu. Asinga banwaji. Alina eddoboozi ekkulu. Banwaji bikyali byana bito naawe. Nwaji ne Chosen Becky ani omukulu? Ye Chosen Becky omwana we first born namulaba ali myaka 2. Twale eri naawe. Omukaddi yamuno obw'otona yadde omuntu tomwagala naawe. Omangu wako. Twagala ino omwana yenkanaze. Mwena 2. Toyongerako kale yekana gwe kana mama. Ayuna kanta ko kodi za kanya
Kaze mwaka ibuka jeyo. Wala abantu mbotunira amazina gazina bakulaga waje yava. Myaka emekazi halina. Mama nava ebigambo byayogera nayogera tukweze nyera kweyogera osese ku mazina byayogera bikulaga akuliddewa kwegamba omanyi bana bakubaga budisiko bwo kukyalo mnobera mukaneno kapaka kabaki yako neno bwe ngokwata kitooke ofira zanira gwe nalabye wano juzi wano sokwa ngatole mabega ngamazina gazina gano kati lina kokubuli ekyo kiraga omwana oyo yakuzibwa tamanyi bintu bya kidandali naye kokumungwangwanguli ngono amanyi gano nengamba ono mwana wawa kakamazina nedama n'omwana natuka kakamazina ga lutalo mwana ngo okaluba olingali emtimwa nagarako gireyisi nkaluba naye munsasire n'omusajja gwemina weye engulu nkalubira ddala bannange ojja kumpa kudagala ebisajja bijjiddemuwa kati obeera n'omusajja amanyi okugonzagonza ogonda kati nze kinkalubya kyeki Anagambia I'm Jenny. I'm Jenny. Banange. Hello, I'm Jenny. Drop me akayimba by Mary Butter. Mary Butter ngenda kuwa follow you over akapia kaina. Sengendo Isaac agambia kwendi kumkuta hello. Thanks for the show. This is Tina from Mutundwe. Please play for me. Agambia play for me who cares by Pastor Wilson Bugembe. Okay. Ona agambia tia. Thanks for the show mikwano. Play for me Shiba Kalunji akuse Shiba yese oda magazine. Then nagamba how are you guys? Play for me mwenye by one amlensi Henry Manje. Ejina Henry Manje nga ine bintu byayogera. Kati ate chichi. Tako wa mawulire. Umanyi? Tukwatagana olunaku olwencha. Anti kati mukwano kwako mulungi olunaku lwakubiri lwakunana lw'omukaaga lunaku lwanca tosubwa musumba igaga 60 alizayo duka musinde oje asumulula ensonga zonga gwena emizimu egiramuza future yo tosasagana lunaku lwanca jangu mu kizimbe kawaala aberenga akulaba 1-on-1 bananga tubagala nnyo tukwatagane olunaku olwencha sawera zijja kwera musanvu paka munana tuganaleka request za mwe magezo manyi kale muyinza okwebuza lwaki nsirise waawe bisale bisinga manyo bimira nengambe tokankikonda nawo mmera mako lumu nkyesiganize buli bwomera kiba tikiriyo kuba kibadde kigenda zitowanga kiriyo tokimira nkyogere amakara abalimba nkyogere nkyogere it is okay oli moja kutagofira ka programu ko okoyo kuba serebu it is okay okoyo kuba serebu yagala anata yagala naye ng'omusajja obyera agenda kubajja n'ensi y'ebyemizannyo nakaba bw'oyogera ku yale ng'ogenda oyo mundekera wange nzeka mikwano agenda kubajja n'ensi y'ebyemizannyo tukwata ku remote ogenda kulira empologoma mu kizimbe ng'esamolude ebyemizannyo see you when you see me last tomorrow nkyusiza nange ngenda nabigenda sikyayagala banange Coronation I salute you mwabakola nga tambadde ko tukwatagana leo kusawa 11 nakazanya kaveka baita lo setsa 11 mpaka 11 kitundu saa 2 era tujabera on hunted bana yetulagala nnyo ebyo vision ebyuma birinyo bikyajjaya byale wavawe sawa yo mwenda wali ku 10 Gloria nakazi n'abadatu anoba 11 tubere on lo setsa 12 pizza tune Avan Slim nga bagamba batya evening zone then atakusawa mu najini kusawa 2 hunted bulama na matoka ko ebyo vision tukwata ku remote yo we love you so much we are out.